nga twali tuzimbye kuviira ddala wansi kati 29 nga tulina okufuna akalulako ku ntikko emyaka 5 nga teginaggwa so ne taamu yange eyasooka nagikutulamu olw'okwagala okuzimba structure etuuke ku ntikko era ke kalulu ke nasooka okuvuganya ne General Muntu aka 29 2012 emyaka 3 nga akalulu ako kawedde nalekulira kuva mu kibiina mu bukulembeze bw'ekibiina kuva lwe nalekulira okuva mu bukulembeze General Muntu yaddamu n'azimba structure jjukira yali kampeyini ye enkulu nga agamba tulina okuzimba structure ez'amaanyi n'addamu n'azimba structure kuva wansi kutuuka waggulu era structure General Muntu gye yavuganyizaamu ne Honorable Nandala structure General Muntu gye yavuganyizaamu ne Nandala ye structure gye nalekawo ye yamulonda n'alonda structure endala ye yamuggyawo kubanga abantu abamu bagamba nti nze nali mukulu kwe olw'okumuggyawo nedda nze structure gye nalekawo ye yamulonda n'azimba structure endala nemuggyawo n'olwekyo ekibiina kizize kizimba ki structures era wandibadde nga wazimbibwa endala 2019 yeyo eyayisibwa bubi covid so structure nakati ekyaliwo yeyo General Muntu gye yakola ki gye yazimba so mujjukire nze kati okunvunaana ku bitambula mu FDC tekiba kya bwenkanya kubanga nze nakulembera FDC asooka era ne tugezaako okuzimba ekintu ekipya ekitaaliwo ne tukizimbira myaka 7 gyokka nze nakulembera FDC myaka 7 kuva lwe nava mu bukulembeze kati wayiseewo emyaka 12 ndowooza 12 oba 12 ndowooza kuva lwe navamu so maze emyaka ate wayiseewo abakulembeze banjawulo kati 2 so influence yange mu kibiina tesobola kubanga yeeyo gye nalekawo waliwo ebintu birala bingi buli omu azimbye structure yiye biki naye ebizibu bino tebiva mu butazimbibwa structure ndowooza biva mu structure ngeri ki gye zikozesebwamu obukulembeze. I think the problem is a leadership problem. So our party is still worth, if was that in Uganda? So ekyo nkimanyi naye kino ekya parties oba zikyalina omugaso. Parties zikyalina omugaso naye mugaso gwazo si gwe mugaso gw'olubeerera.